ddala nti olw'okuba Uganda manufacturer akola baasi naye ate ekyenjawulo ate era n'amufuula n'opaleeta. Ekiwandiiko ekyo twakirabye naye nze ng'omukulembeze tekyanjigudde ettama n'akatono olw'ensonga nti ebiwandiiko bingi bwe bityo waliwo abantu abatukiridde omukulembeze w'eggwanga ne bamulaga nti balina obusobozi okusobola okutereeza ebyentambula mu kibuga, naye ekyamazima bonna tewali yali atuukiriza, tewali amanyi mulimo guno bagukola batya, mulimo guno balowooza mwangu. So kye tuyinza okubasaba abakulu ngaabo nti baaligenze ne babaako be beebuuza nga ababaasi ezasooka waliwo abapayoniya zakomawa abo kubanga zajja ne kukubo nga tezisasudde na misolo, tezirina na namba puleeti, ne zikola nga tezirina kizisasula, nga n'amafuta ziganywera ku layisi okusinziira ku beeyi gwe twali tuganywera. Olwaleero bw'onoonyaayo yadde omupiira gwayo ogutambula tojjagiramu. Abatondeka nabo bwe bati bwe baasuuliza ensi n'eggulu, tuleeta baasi 8, tuleeta baasi meka, naye baalinga bonna batekinga advantages. Twali tulina entalo nga tulimu nga tulwanagana nga basobola okutuusa amaloboozi gaabwe ne gawulirizibwa. Naye olwaleero nga tuli mu bwegassi buno, ekyamazima abakulu abo kyemmanyi tageti yaabwe kisookera ddala kyakunoonya gavumenti kubagalantinga bagende mu bitongole ebibawola ssente, babiwole ssente, ajja kuleetayo baasi nga 5 alage nti agenda kwongerezaako endala, naye looni gye banaaba bamuwadde yaaba akimanyi mu ye nti gavumenti yegenda ogikola ki, yegenda ogisasula. Bamaliriza nga ssente tebazisasudde, ezo ziba ddiiru zaabwe baba bamaze ozikola ki, baba bamaze ozikutunga. Naye omukulembeze w'eggwanga ffe kyetwagala okumusaba era n'okumugamba nti oli muntu omu ayagala okujja okulowooza nti asobola okumanaginga indasitule eno. Ffe tuli abantu wano mu Kampala wamuwa wokka abasoba 60,000. Abantu abo 60,000 nga olowooza oli bwakitwala yekka bano 6 baddabwa. Naye omulimu ogwo tugukoze okuva mu myaka gy'ekinaana nga yakajja mu gavumenti paka olwaleero tukyagukola. Kye twetaaga olwaleero kwe kuddira amaanyi ga gavumenti bagatuteekemu erigenda okukola emmoloka eryakira motors ne tukola nabo partnership. Naye ne tubalaga nti baalina omutendera gw'emmoloka ze baali bakola, baali balowooleza nnyo mu baasi. Ne tubagana mutukolere emmotoka ezijja mu busobozi bwaffe. Emmoloka ezo nga zisobola okusaabaza abantu 18 okudda waggulu, zisobola okuba nga ziri pulesinga zino, kubanga tulina ekizibu olwaleero nti gavumenti yabaaninga emmotoka zetwali tuleeta tetukyasobola zireeta. Kati tulina kukwatagana n'abaakira motors ne batukolera emmotoka ezijja mu busobozi bwaffe ne tusigala nga ffe tumukolera. Okusinga okulowooza nti waliwo omuntu ajja okuva ebbali ajje ate ye atwale omulimu guno ate nga bagumuwadde yekka. Simanyi lwaki enkola eyo omulundi guno omukulembeze atera nnyo gifolowinga ey'okugamba nti tewali muntu omu alina kubanga yakola yekka ekintu ng'ate waliwo abalala bangi abasobola okukikola. Mu mbeera eyo nga naffe bwe tuli wali ensonga eweesa mu nkooli. Paka olwaleero bw'oba otugamba nti tuve ku mmotoka 14 tugende mu mmotoka ennene, ate tugende okusanga ng'ate waliwo gwe wakiwa nga yalina ekikola yekka omuntu omu atufuula abataxi, ekyo kiba kyabubuuka. Laba okulembera abali mu kutya bagamba omulimu gugenze obwabubaka ki mu mbeera eno. Abadereeva n'abagula emmotoka bonna njagala bagumya, era bangi ku bo abamu babadde batidde, abalala balowooza. Waliwo n'abantu kiridde nga bagamba emmotoka yange yakuba yingini naye kati lwaki ngiteekamu ssente ate nga batugoba. Bannange njagala bakakasa nti tewali watugoba. Omulimu guno ebyo bipapula nga bwe mwabirabye, naye nga bwetuli tunyweze bunyweza ffe na kutereeza disipulini yaffe, abasaabaze batwettanire, kubanga bano kye baagala ne gavumenti kyesinga okufaayo ennyo nti bano bwe bawa obuvunaanyizibwa. Emmoloka ezisinga okuleeta traffic jam mu Kampala naddala Maayika, baagala balabe nga bamaayika bavuga emmoloka ez'obuyonjo basobola okutambulira mu baasi. So ffe twetereeze ffe ffennyini ng'abataxi, tulongoose emmoloka zaffe, tulongoose empisa zaffe, tusikirize omuntu abadde avuga emmoloka 5,000 okuba nti asobola ogireka ewaka 5,000 gy'abadde ateekamu amafuta,
atambulire omutwalo gumu olunaku okuba nti asobola okusevinga emitwalo 4 mu mbeera eno gye tulimu ey'okuba nti sente zakendera. Tusaasire abantu bano abavudde mu loka za buyonjo naye tebajja kulinnya maloka zaffe nga zikyafaanana nga bwe ziri. Tuzirongoose, tuddirize ne mu mpisa zaffe, abasaabaze tubahandolinge bulungi, tubakwate bulungi, tujja kwesanga nga omulimu gwaffe guli tugusigaza. Then bano ab'ebiwandiiko mu babaasi naki ebisaagala bibakange bibaddewo, naye ajja kujja abeere ng'owatondeka bwe yajja, ajja kujja abeere ng'owa payoniya bwe yali. Ate era njagala okubasuubiza nti ono waakiri akufundako ne bano betulabyeko, naye ono singa baasi abadde azirina yalibadde yazireetako ddala ekukuuma waliwo ekolaki, naye tosaba kyonna kitwala nga ne baasi tolinaawo yaddeemu etambula ku kkubo. So omukulembeze w'eggwanga twagala kumusaba nti abantu abo bagendayo ne beefuula nti be batutegeerera nga tannaba kubaako kyawandiika na kubawa asooke naffe atuwuliriza. Tuli abantu abasaba emitwalo 6 nga ayagala tuli tulesingibwe omuntu atya. Saba tukusimbagumya mukole emirimu gyammwe, emirimu gyaffe tutereeze butereeza byetukola enneeyisa tugenda kulaba nga omulimu gwaffe wetuli kunaaba kukyuka, era ffe tulina okukyuka, so si muntu mulala yalina okujja nti yakyuka yaleeta emmotoka yakola ki. Ono omulimu tugukoze emyaka egisoba 40 ng'abo abeeyita ababaasi tetubalaba. Lwaki bajja kiseera kino? So tusigale ku mirimu gyaffe nga tukola, abo bannakirwanyizi ne baveeko. Contract bagigabye era bbanga gerere mulina okukolera mu kibuga Kampala. Gwe ng'omwogezi wa taxi muliwa musulawa muli mu mbeera ki? Kyanaku nti ennaku zino ensi yakula ne bw'ofulumya ebbaluwa ng'ogitaddewa kweno social media yajja tumala ne tuzifuna ebbaluwa tuzirina ku masimu gaffe kati kweziri kuno ne dereeva ne kondakita avuga emmotoka ebbaluwa kati agirina, kitegeeza olutalo lw'ogenda okugulawo tugenda kumalako nabo. Tusaba abavunaanyizibwa ku nsonga eno, minisita wa local government URA ebadde efuna omusolo omungi mu kigege zino naffe kwe tulya luno olutalo mulina dubeera mu makati. Ekirala nti tulina ekitongole kitwale kya wutofu, tulindiridde bakama baffe babeeko kye batutegeeza nga ffe abali wansi ku ground ku taxi tulabe kikye tuzaako. Tusuubira nti nabo tebatudde we bali wano twegatta because of nti okwegatta kuno twali tuziyiza bino ebitandise okujja. Singa kati right now waliwo mayambala, waliwo kotesa, waliwo ki ono abadde agenda tukuba omupiira atukole ki atuyitemu nolwakubba nti waliwo motherboard gye bayita wutofu. Ffenna kati tuli omwo tulindiridde kyeboogera kyetugenda otambula nakyo. Naye naffe bino bye birowoozo byaffe ngaffe tuli bannansi bannayuganda abalina endagamuntu abawa omusolo. Wabaawo ekijjalo kye bayita sensitization, sooka obuuza abantu. Bw'omala obuuza abantu bakubuulire ki kye bategeeza. Yes, obutonde bw'ensi tubwagala nga bwe mwabwekwasiza. Ebbaluwa ndaba egamba nti emmotoka zaffe zonoona obutonde bw'ensi, ne bw'oba otereeza bano bogenda okujjawo bataddewa. Nze maliza n'ensonga yange, buli alina kigege tulina akawunti mu bbanka. Bwe bawadde contract jangu obale kigegeze tulina bagiri emitwalo 4, buli muntu musasule tutandika okulaba wowe tudda. Ne bw'ogamba okuleeta amaanyi nga bwe wayogedde bwe nanyi contract nti abataxi ne bwe muntu abagamba bakuwe ebbaluwa bakuwa yaki kati tukuliza bagikuwe tutunke naawe. Neffe tulinde bakama baffe tuvunaanyizibwako okuva mu butofu batubulire ekiddako. Yagambye agenda bawa emirimu musale mudde eri mukole eri. Kwegamba tubadde tetulina mirimu, egyo emirimu nti tetugyetaaga. Kyogamba bakondakita be tulina abawera emitwalo 2 ogenda bawa omumonna baddereeva bonna tuli baddereeva bawera emitwalo 4. Njagala otegera nti buli kigege bwe tuba tuli emitwalo 2 kuliko bakibaluwa, buli mmotoka ena bakibaluwa wano ogenda bawaawa. Wabula tutule butuuzi tukkaanye amaanyi tegalya wano mu Uganda babadde ab'amaanyi tubalabye negye baggweredde tulabyeyo. Kitegeeza tulina kukola ki? Oweekitiibwa pulezidenti abantu abakwagala okubuzaabuza okubuguyaza ove ku muntu wa wansi gye watandikira, kitegeeza nti awo ffe tuli mabegawo tulindire kyoyogera ne tukimanyi tugenda tuli amulukwe. Oweekitiibwa pulezidenti osobola tuli amulukwe, ffe bannansi ffe tutandikirwako. Watukyalira wano mu paaka n'ogamba nti wajjanga mu myaka gy'ekyenda n'olinnya wali ku Namugongo waliwo akayembe. Jjukira bwe walinyanga taxi ng'oli mu nsiko bw'olina omanya nti ffe tuli baddabaze enkolaawo zendya. Bw'otujja ku mulamwa naffe
tujja kulaba kyetulizaako era tukusobola okutuukirira pulezidenti. Ekibuzo ky'obuuzizza kirungi naye kisigenda kukkiririzaamu lwaki mukama wange nti bw'oŋŋamba nti ogenda kumpa emirimu ebintu ebyogeddwa ebbanga ddene. Ekyokubiri ffe nga ffe bannataxi bagaa nti twonoona obutonde bw'ensi fuso loole zikyayingira mu Kampala muno ne zijja empya ne zikola ki ne ziyingira. Teri taxi ekuba mukka nga loole kwekuba. Kitegeera mukama wange ennamba nnene nnyo ekola mu department ya transport ya public transport abantu abo genda bakola era mbadde nsaba pulezidenti Museveni kize tugaane ekintu kyogamba agenda kukwata basi z'amasanyalaze nga tekisoboka kyera kisoboka lwa nsonga nze ayogera naawe essaawa zino tukuba akafaananyi ku piki zino ezizza eza green ez'amasanyalaze njagala ombulye kati mu Kampala noonyini w'oyimiridde zikuyiseeko mmeka zajja ne ziremererwa naffe kye tugamba nga bannataxi tukkiriza okuvuganya era baasi bwe zijja batuwa omukisa tugenda kuvuganya nazo kubanga emmotoka ezaffe empambanyi aye tumanyi kibaita public transport naye abagwamu omugwe era olaba baleese baasi nyingi tondeka simanya butampeko gwaniwo nababuleese ne bulemererwa. Nze emmotoka yange yabasabaze 14 naye kataziwera ssaawa 5 gaba zijayo omusaabazi omulusi yagira mu mmoloka olwo baasi agenda kuyita abasabazi bameka so ze mbadde pulezidenti Museveni ffe kenyini ffe abakwasa ekintu tumanye enkwasa yakyo lugendo kitambuzaamu kitegeera mukama wange naye tugamba mbu bawe omuntu omu eyagaliza ngaye batukola no ku misipire gitubonyaabonya naye nga muntu omu asasudde omusolo mu gavumenti yatubonyaabonya twagala genda mu nkola eyo mukama wange. Ize enguudo za Kampala zinazisobola kye nasookeddeko nti emmoloka ey'amasanyalaze eyina entondo ku nguudo z'e Kampala eno eyange eyiyo mpambanyi egwa mu kinnya nkozesa emitwalo 5 mu maaso gitereezaawo naye te emmoloka y'amasanyalaze ekyasenezi piki z'eggabi ez'amasanyalaze ekyazitta kyali nguudo z'e Kampala. Kati njagala okuba akafaananyi okuva wano ogenda mpaka Nankulabi oyinza okulowooza oli obanga mbeeyo kyebongotoko oyinza okugamba si Kampala enkuba bw'etonnya emmoloka zaffe zibulira mu mazzi ate ng'oyita emmoloka z'amasanyalaze naye ateekerateekera Kampala alina